حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأشرف الصلاة والتسليمات اللهم صل وسلم على الحبيب إمام الأنبياء والمرسلين أشرف الأنبياء وإمامهم محمد ابن عبد الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرونش أباغروا abali ku TV yaffe ku TV yemwe abali kwesaawa zino akutte TV Salamu agikutte mu kibatu wati ng'ali ku simu wati Afro Mobile otulaba era nga wiiki nenya ogenda maaso n'okutambula okutegeera biki ebigenda maaso biki ebipya na nsonga ki zonna ebyenjawulo byonna. Marhaban bikum fi hadha lika tubasiim okubanga tuddamu okubalaba ku wano tusaba ekitiibwa Allah batukuumire era batuwere obulungi. Yasuruna daima tufune essanyu lya amaanyi obudde bwonna okubanga tusinkana wano mu lutindo mu programu yaffe y'olutindo ku TV yaffe ennungi eya Salamu TV. Bwe tuba nga tusinkanye mu mwezi ogwa Ramadan kiba kya bbeeyi kiba kya njawulo kiba kya nkizo. Nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abatuwere obulungi era Allah abeerenga abasima. Nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abeerenga abusobozesa ffenna tusobozese okusiiba omwezi guno ogwa Ramadan. Ayi Allah tusobozese tusiibe omwezi gwa Ramadan. Ayi Allah tusobozese tubeerenga tuyimirira ekiro tusobozese ya Rabbal Alamin osoma Qur'an tusobozese ekitiibwa Allah okusaddaaka n'okukola ibaada zonna tusobozese ya Allah okukola umra mwezi gwa Ramadan ne hijja oluvannyuma lw'omwezi gwa Ramadan. Ayi Allah tukusaba oteekemu abo abagenda okukola hijja. Ayi Allah tukusaba oteekemu abo abagenda okwetoola ennyumba y'ekitiibwa mu mwezi gwa Ramadan n'oluvannyuma lwa Ramadan. Saba ekitiibwa Allah oteekemu abo emaali yaabwe booguliddewo emiryango gy'emaali. Ayi Allah ate n'obu gibakuumira tusaba otukuumire emaali yaffe. Ayi Allah tukusaba oteeremu omukisa. Tuli wano tuli ffenna buli omu mwetaavu buli omu ayagala abamu tulina abamu tetulina abamu tulina abamu tebalina naye tusaba ekitiibwa Allah oteera omukisa mu ekyo tuwadde ekitono oba ekingi atayina. Ayi Allah mugulirewo emiryango afune ate omuteeremu omukisa. Saba ekitiibwa Allah tusobose ffenna tubeere mu nsi muno nga tuli mu bantu abeeyagala. Nsaba Allah akkirize Allah asiime atwale ffenna e Makka ne Madina atuwere jana al-Firdaus al-A'la. Abaddu ba Allah balungi tusaba ekitiibwa Allah akkirize edduwa yaffe era sokusasa n'emere ku Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dduwa eno nkulu mikwano gyaffe abalungi buli omu ebigambo by'oyogera bulijjo naye simanyi bw'obisako ebirowoozo oba ossaayo enniya ng'obyogera. Daiman kigambo kyangu nnyo dduwa nnyangu nnyo naye ng'ate zaabu makula zaabu kisome busomi mu bwangu nnyo ku nsonga zo kama kaanu alladhina sabaquna kama kaanu salafuna salih abatukulembera mu abo tegedde min al anbiya'i wal mursalin tegedde abatukulembera mu abo abalongoofu baalinga bagisoma tegedde abatukulembera min as-salihin mu balongoofu bagisomanga abatukulembera mina sahaba wattabi'in nabo bagisomanga abatukulembera mu banene tegedde abru hadhihi al-umma banene ba umma eno Allahu akbar walillahi alhamd bagisomanga abatukulembera minal muallimina tegedde wali mu ba umma eno abanene a'immatun al-a'imma wal muallimina bi hadhihi al-umma tegedde bonna bagisomanga. Duwa ya bbeeyi ya njawulo ya nkizo. Funa kapeni ogiwandiike atagimanyi tegedde oba funa kalikoda ogirikodinge atagimanyi mukwano gwange omulungi agimanyi ngenda kujjukiza bujjukiza inshallah taala hatta la taqula ala annaka tegedde ala annana ma dhakarnak tutume twogirako natugamba nti tewajjukizibwa tetwakujjukiza tegedde tetwakugamba kyolina kukola buli omu yenna asobola okuba nga akisoma. It's just a simple dua naye nga Allah akuuma emaali yo akuuma omubiri gwo akuuma ebintu byo akukuumira buli kimu kyonna
akuuma abantu bo akuuma emirimu gyo gyonna tegedi yahfaduka min alhalak Allah akutaasa okuzikirira gwe kennyini binafsi anta binafsika tegedi akutaasa okuzikirira n'akutaasa ebibambulira ebinene yandi bine bwebuba bubenje bwekuba muliro if anything is to happen nga kinene nnyo obukitiibwa Allah akikutaasa just a simple dua. It's just a simple dua. Nyangu nnyo n'omusiraamu omupya asobola ogyogera. Nyangu nnyo n'atali musiraamu bulijjo akyogera ekigambo ekyo naye waabanga asiramuse ate awo kimukolera. Nyangu nnyo kuba tusiiba tukyogera mu bulamu bwaffe. Allahu akbar walillahi alhamd. Baagisomanga nga bayingira ennimiro, n'agisoma nga bayingira ewaka banga bafuluma, n'agisoma nga afuluma mu nnimiro ye, n'asoma nga aggalawo, n'asoma nga aggulawo, n'asoma nga aggulawo ewuwe, aggulawo gate, agamba ati ngenze mu shamba, ngenze kugulawo agenze kugulawo stores. Tegeti stores ebintu agenze ziggulawo oba agenze aggalawo nabanga asomeddwa eyo. Abatukulembera mbanene. Allahu akbar walillahi alhamd. Mu Makka ne Madina tegeti bekwata ku dduwa eno bagyekwatako olwekwata tusaba ekitiibwa Allah tuwa obulungi. Mikwana abalungi eyuha alfudala abalungi abagalwa edduwa eno yeeruwa naawe osobola okyogera obitegedde gye Aisha tegeti maama Seeko bitegedde edduwa eno naawe osobola ogyogera tegedde gye wala mugambe naye asobola ogyogera tegedde oyogera kukumira mulimu gwe buli ova ku mulimu gwo soma kukumira ofiisi yo na kupromotinga tegedde byokoze babirabewo reports zo presenting bazirabewo tegedde musomesa tusomesa ffe tuli basomesa nsomesa mu Kinawa schools yes mashallah taala abaffe omaze okusomesa naye abaffe bakulabewo oba nedda edduwa eno nkulu nnyo kukuuma ebintu byaffe n'abantu baffe. Nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atusiime era ffe n'abeere nga atuwa obulungi. Jazakumullahu khairan. Allah abawe obulungi. Azama Allahu ujurakum. Allah subhanahu wa ta'ala musaba atusiime rabbi. Naam. Urwa ibn Zubair وكما الصحابة يتبع عروة ابن الزبير كان إذا دخل مزرعته تجد وينجل عنها مزرعة النخيل إن مري ينتندي يلينغا سما آية إلي مستوى الكافي نجا آية وجولي عروة ابن الزبير يعني مسجى مريمي متبني والزبير ابن العوام alright متبني والزبير ابن العوام so yalinga buli wasoma buli wayingira ennimiro ye asoma aya nagamba walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah ngakomawo ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ngaddingana ng'agisoma nga weyeetooloola abalina ennimiro butunda buvunda nanansi ebiwuka birya simanyi kayovu simanyi byani tufuuyira naye ono yayingiranga mu nnimiro yeyentende nadda yaminan wa shimala nadda sharq oba gharb adda mu maaso bemabega nadda buli wamu wonna neyeetoola nsonda ku nsonda nga yaqra wa yatlu hadhihi al-aya asoma aya eyo yalinga mu kaseera ng'abantu agenda okuleba abantu balabanga Urwa agulawo ennimiro ye abantu ne bagenda ne banoga bibagala ne stores ne bagenda ne bayoola bibagala tegedi ne baleka bibagala buli omu atwala mu byakoze eki nga tabajjaako ssente kweka negwe kyama kinyinga ennimiro tegwesa kweka negwe kyama kikyolina Urwa ibn Zubair chama kichoyina chanjo choyina bewonga gwa enkuba etonya ewonga ennimiro enyirira ewonga tewagwawo ki ennimiro yotegwa mbibala nga gwe tobeera ko seasoni wasahaba wambaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kumulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallam nga ali Madina ombaka wasahaba batagwanga ko seasoni. Should I repeat abatagwanga ko season. Okay, nga ye enkuba agifuna ennimiro ebenyirira subhanallah
nga ennimiro yeyagaza nga tayina amuwadde buzibu yatanga abantu ne bagenda ne bayingira mu nnimiro ne bagenda ne banoga ebibagadde ne banoga ntende n'ebisigadde ebyabeeranga mu nnimiro eyo yali nnimiro ya ntende naye nga mulimu n'ebibala ebisigalidde. So daiman Urwa ibn Zubair waakyo nga wakola abantu ne beebuuza ne bagamba naye gwe kyama kikyoyina kyankizo sikyoyina. Ennimiro yo nga tugiraba buli kaseera ebeera njimu, buli kaseera ebibala bibeerako, buli kaseera olina okunogamu, toliiko sizoni. Guno omuti gugwako, guno gukola ki, guno gugwako, guno gusa. Ennimiro y'entende nga tegwesa. Nabagamba nze nina ekyama kye nnina kye nasoma mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Aya eno walawla idh dakalta jannata qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. Eyokka abamu ne bamuwulira abanaku ng'agisoma ng'agiddingana ne baripootinga ebigambo bino. Aya ya 39 Suratul Kahfi sura ya 18. Wabitegerekesi aya ya 39 Suratul Kahfi sura ya 18. Sura ya 18 aya ya 39. Nsaba ekitiibwa Allah atuwe bitegeera ebigambo ebyo, nsaba Allah atuwe obikolerako. Eyo aya nyangu nnyo likulli wahidin, buli omu yenna asobola ogisoma. N'omusiraamu yasiramu seggulu wakyo. Nolwekyo tugezeeko gyekwatako insha Allahu taala. Yes, abamu kubakulembera bazzangako bismillah masha Allah la quwwata illa billah. Bagamba nti omuntu kasayingira ewakaawe n'oyingira ennimiro yo n'oyingira ofiisi yo n'ogamba ebigambo bino la bismillah tandika n'ennya lya Allah masha Allah oyingira ewaka tegedde Allah kyayagadde kyekiba la quwwata siyina maanyi gonna ku nsonga zange zonna ku nnimiro yange ku ofiisi yange ku maka gange ku bantu bange ku mukyala wange ku mwami wange la quwwata illa billah. Byonna byennina bwenna obusobozi Allah wampadde byonna buli kimu kyonna kyendi byonna bijjawo kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nze siyina maanyi, I can't decide on my own. I don't have anything. Siyina maanyi gennina mu nsonga zonna Allah subhanahu wa ta'ala. Ani agala okulyaza amaanya? Tebajja kulyaza amaanya. Nolwekyo yenna agisomye tegedde la yusibuhu su biidhinillah, tafuna kibambulira, tafuna kunyiizibwa, tafuna kimukosa, tafuna kabenje. Subhanallah. Ennyumba teyokebwa muliro ng'abadde oggalawo n'ogisoma. Ennyumba teyokebwa muliro ng'obadde oyingira mu nnyumba ne mwebaka sinyansi kasobola kwekyanga naye nga n'ekyanga teyagenda sobola kwokya bintu n'abantu wadde obakosa. Did you hear that? Wabitegerekesa ebigambo ebyo nyangu nnyo. Bismillah tegedde bismillah masha Allah la quwwata illa billah. Ekyongeddeko kye kino kyokka bismillah. Ne bwe oyingira ennimiro yogera ekigambo ekyo era bambalipootinga nti yayingiranga ng'aba ayingira tegedde asoosayo omugulu gwe ogwa ddyo tegedde n'ayisoosayo omugulu gwe ogwa ddyo n'ayingira ennimiro ye n'agamba bismillah masha Allah la quwwata illa billah. Hakadha kana Urwa ibn Zubair tegedde n'abasigadde mu bakulembera mu malongoofu. Some ezino dduwa zizifuga z'ensi eno kubayita abasiraamu nti balogo just dua nasu la yarifun bo tebakumanyi nti annaka mazima oli mu bantu abatya Allah, abantu abagonvu, abantu abawulize, abantu abagoberera Qur'an kyegamba. As simple as that. Ana tasobola kukwata, asobola kusoma sura eyo, ana tasobola kusoma dua eyo bismillah masha Allah la quwwata illa billah. Bitegerekese oba shatro bitegedde tegedde obitegedde ajja tibalunywa eri mukwano gwange oyo mungambire tegadde omumbeja mungambire abitegedde ebigambo ebyo. Subira kapeni akajeyo ajja tikamoga subira buli omu yenna Khadija tegedde nalusiba right mwenna peni ogifunye. Allahu akbar. Oli otikka bintu kuva Dubai toyagala pirates tegedde obitikka oggalawo osiringa right bakutikkira ebintu omaze okusiringa osirinze ogaddewo kalibaya mutaya container dua kijosomedde ku bintu ebyo. Togala pirates kusumbuwa, togala bama meri kujikuba oba oli awo gwe Allah kwanayisiza
ebikompola ebivuga Yemen ebikompola n'ebisigadde n'obuvuyo obuli ku mayanja nga kiri bulala okusinzira ku ntale eziri mu nsi ez'enjawulo buleme kukosa na kukosa mali yammwe. Yes, emigao ng'emazima tegeti otambuza mali kuva ludda wa mu maasa ogitambuza paka wa yonna bovuga motoka oba oli muki byonna someddwe eno gisome komawe wakagisome mulamu bo gisome jinji wazo okugisoma nyangu nnyo as simple as that. Je kwate kujja kulaba Allah byana kuwa ate ekyokubiri ojja kunoonya okumpa ekirabo nsabo kitiba Allah subhanahu wa ta'ala kole enteekateeka era kkirize masha Allahu ta'ala. Imam Malik Imam Darul Hijra Imam Malik Imam Darul Hijra yalinga yingira ennyumba ye tegeti ng'asoma masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la hawla ولا قوة إلا بالله هكذا كان يقرأ أحيانا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Bamubuuza baga imaamu ng'osoma woti kikyate buli oyingira ki lwaki buli oyingira mu nnyumba yo hakadha taqra woti osoma lwaki oyogera ate ng'asoma ayiteekayo omukolo ekigere kye ekyaddyo n'ayingira n'asoma tegeti akati bwemala omubuuza abayizi be n'abagamba nti nze Allah yansomesa ye kenyini Allah yansomesa Allah yenyini yansomesa n'agamba nebubuuza Allah yamusomeseza ngati Allah yansomesa mu Qur'an yomo isura yitwa Kafi aya ya 39 egamba walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. Iyo nabagamba watu nabagamba Allah yansomesa ekyo era ekiyankubiriza okwogera nange ennimiro yange ennyumba yange nze ennimiro yange ennyumba yange naye yagala imaamu ennimiro yange ennyumba yange naye yagala imaamu Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra naga ennimiro yange ennyumba yange nange mba nyingidde mu nnyumba mba nyingidde mu nnimiro kati lwaki sibeera mirembe. Ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala yu'minuna wa yusallimna min as-su' wa min al-balaya. Allah tasa tegedde n'atukuuma n'abanga atwekesa n'atutaasa ddala completely otutaasa ebambulira ebibi n'ebizita ebinene okitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abitutaasa. Nsuubira mbitegedde ebigambo ebyo hakira musimanyi edduweezo boziwandiika waliwo ebintu ebimu nga ababowe balina okusooka akira musimanyi obuziwandiika edduweezo yinza okuba nga buwuliza ssebo tegedde kwata kapeeni owandiike tegedde ate namajidu wajja naye omugambe akwate kapeeni yawandiike. Ebigambo bino bikulu nnyo ate mutambulize obulamu right. Yes, oyina mashini oyina kyuma motoka n'ebisigadde oyagala Allah bikuuma oyina bondi biki byolina business yo weeri ogalawo muyige okweggalirawo okwo muyige okusoma ku dduwa right nga musiibula nga muva awantu awenjawulo insha Allah sabo kitiibwa Allah abatusaase. Imam Malik watyo bwe yalinga okusingana nga yedduwa yemu edduwa eno nkulu nnyo saba tujje kwateko. Naam waliwo gwe bayita Wahab ibn Munabbih no Wahab omu ku banene imma abaali abanene nga kana zahidan yali musajja nga musajja muzuhudi ensi yagita ataraka dunia ensi yagivaako naye nga musajja malirivu ate nga musajja mukozi daiman naye baasiŋŋaana ku nnyumba ye kana maktuba ala babi darihi ku mulyango gw'ennyumba ye yali yawandiikako masha Allah la quwwata illa billah masha Allahu la quwwata illa billah. N'ennyumba gino nakyalamuuka ennansala nga waggulu wano bawandiikawo la hawla wala quwwata illa billah kitegedde nga bakiwandiikawo kiri mu Buwarabu bulungi muwaggulu kyali waggulu bakyali ku kisenge. Yes, ng'oyingira mu nnyumba wooti kiri ku kisenge we kiti la hawla wala quwwata illa billah. Kati nsaba mwongereko na kino oyina waba ayingira mu mulyango naawe oba oyingira kikwanirize ekigambo ekyo n'okiwandiika buwandiisi ku mulyango tegedde bakuddinisa
gano amajini agasumbuwa abantu bana abayaya ababbi abagala okukola ki okukuba ababbi ababba n'abasigadde bonna abadina emyoyo ab'emitima emibiji abantu ababiji tuli tegedde Allah subhanahu wa ta'ala yusallimna minhum Allah tasa n'abatukuma ennyumba bazzo okubba zonna ngeno tebagirabawo banoonya ennyumba nga tebagiraba. Alright, basobola kusinga nabusinga just space ng'eriawo naye ennyumba weeri n'abantu mwebali n'obugagga mwebuli n'ebyebagala okubba mwebiri anything ekyonna kyebagala okubba nga mwekiri. Bambitegera ebigambo ebyo ekigambo kikulu nnyo. Imaamu Sadiiki edduwa eno gikutte manyi buli w'abantu muliisa simanyi wogiwandiise muliisa wandiika edduwa eno tegete mubulamu bwo otambule ng'ogisoma si ndene nnyo. It's just a simple dua, right, that can be recited by anybody, even a new converts. Tegete gisome dua eyo Abdussalam omuzukuli wati okusoma amadua neno gikwekwateko nnyo gyekwateko nnyo biidhinihi jalla waala. So nokukwata ku mwami wo oba ku mukyala wo n'omukwatako n'omusomera edduwa eyo Allah amukuumira. Olaba nga omulese mukasala kkubo Allah amukuumira. Yes, mukyala ogala musingana nga alikiriya gwe mukwateko osome edduwa eyo mama agitamina makumbi. Ebigambo ebyo byebyo byennyini bino biriko biva mu bigambo mu bitabu byennyini binene bikaŋŋaŋa mahati kutub tegedde mahati kutub bamaama b'ebitabo kaŋŋaŋa mwe muva ebigambo bino masha Allahu taala. N'olwekyo Wahab ibn Munabbih yali waaki nga ye ku mulyango gw'ennyumba ye yawandiika ekigambo masha Allahu la quwwata illa billah. Masar kiva mu aya eri tegedde kyeyini jinga bakyogera nti walawla idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. As simple as that. Please, you can write it on your door, you can write it on your window, you can write it on your car. Biniyati neniya Allah jajjuku memotoka, right? Wono parkinga wonna sojuwandika ku motoka masha Allah taala, sojuwandika ku office yo, sojuwandika anywhere. Wala banga waliwo ebintu ebiri valuable bisotukibwako obuzibu workshop etegede mugalangira manzani Mahazani ni dua nkulu workshop ya kama nufuna ebuzibu ebimekao. So read this dua always mujisome ne dua esigadde nga tuzisako nsaba kitiba Allah atuwe kubanga tubitegeera ebigambo bino. Magambo Wahab omukuba nene ba fudala al mashaikh wal a'imma tegede ba imamu abanene nnyo mu nsi muno mu dini yaffe betwina masha Allah taala. Yes, Ibn Shihab az-Zuhri jabal oyo munene nnyo oyo yasomesa abanene bonna. Ibn Shihab az-Zuhri yasomesa abanene bonna kaŋŋaŋa atamuyinako erimu. Allah mwalimu w'e Makka, imaamu w'e Makka omukuba a'imma abanene mu ddiini muno. Az-Zuhri yali kaŋŋaŋa kamenyo mu irimu. Subhanallah, yasoma ku basahaba, yasoma ku basahaba oba yasoma ku basomesa b'abasahaba ne yes basoma ku basomesa b'abasahaba ne basahaba. Imaamu az-Zuhri Allahu akbar walillahi alhamd yali bahar munene nnyo naye yali musajja mukozi. Imaamu az-Zuhri Ibn Shihab az-Zuhri yali musajja mukozi nga musajja mukozi. Bayimaamu tubagambira mubiringa bayimaamu bakadde bafedda bagendanga ne balima tegedi balinga baweesa niko binomira ku musikiti mbera mu kusabiriza obusabiriza tusaba sente okuva ku macha paka kiro paka ku macha paka kiro bikase ebizibu tebigwa masjid nasala kodinga tulinako bizibu tegedi. Mungu atase ya Rabbi. Bayimaamu tubeera abasajja abakozi muli bayimaamu 8 mwenna muli awo ku muzikiti abazinyi bana bonna bali ku muzikiti awo bano balukiiko bani mwenna muli mwatu nolyezo sente nogenda okulanga mu balansinga. Mungu atase ya Rabbi. Mmabuzi waayo nga mateeka wenkola nga basawo box winazo kyekali it's okay. No balancing olunaku no balancing ne mujjo ne mutwala mu bank it's okay. Omwezi ne gugwako ne mwayimaamu omusala no mwazinyo omusala it's okay. Ne
ba chairman nabo bagala musara bagala buli kamu konna kati sifa abafuna ebintu bya futali ogino singana ngata abagagga abalina sente bibagala buli kimu kyonna kijjuze waabwe bagagga banagagga bakina chairman simanyi bani sadi ne bayimbamu abagagga nga toyina anafuna nimusingana ngoli mugagga nagagga woyina ebisonzo bya sente ku muzikiti woyina ebisonzo bya sente ku somero woyina ebisonzo bya sente wonna wangalira nibo kusingana ngo vuvulubana abanaku ababojjere abeere emizikiti abagula abalonje emyala abayonja toilets tegedde awo betulina abatulongooseza masjidi zaffe nezibanga zitemekana butemekani weziti obasingana nga bonna yebukun bakaba bukabi nenga gwe ina sente ku account zijjudde okola kino nakiri ona business nga musanvu zingiza sente obwana n'obwanana nenga baleeta ebintu nembyegabanya basingana ku bitebe ebyenjawulo ngo abatasi ya rabbi abasasire timba mumbera we timizike yenjawulo mubere mu kusakana timwebera nga muyagaliza mwekka nze mayambala nsobola okwegulya kino sina nsonga lwaki ate envulubana ku kino abatalina bagende bafune as simple as that sikwewaana yes uko sikwewaana saba Allah atukume ku mbeera wekyo Allahumma amin obimpa nembigabira abanaku himba kubitwala yes no kubitwala ngo bimpadde nkuyamba buyambi seraga saba Allah atuwa bulungi ya rabbi nange nkuyamba buyambi kubitwala ngo bimpadde nembikwata nkuyamba buyambi nemmaliriza nembiwo munaku nabitwala better reach out to those families please Ramadhani atuse Ramadhani huno wano reach out to those families then by imam mba mufunye ebintu webityo please mubigabire ddala n'ebitongole ebyenjawulo ebifuna ebintu webityo abange tembigabira bantu bamwe la chance kampeka apa bantu bange nabo bayala yes naba nakumbatunulire kabala ewa mwekale wayo no problem wayo oko nibala ne wayo nosingana abamu nga taina na kufuna nyali yao nyumba yejjudde mwajuza obusawo bwo mukaga abataddeyo ne balwanagana ne bayombagana ne bisigadde bingi ne masjidi nene nnyo wano abamu ebitongole bisatu byajuwa ebintu twera bajuwa ebintu lolesa tusatu masjidi basoka babiyegabanya ngana bano bakyalaba ba supervisors nobiganira nobiyegabanya bagenda okutuuka kubanako ngaba wakota afukiro nenga bobe gabanyiza iziriwo masjidi weri wano nene nnyo tegeti izimu ku masajidi nene zituyina mu gwanga tegeti era abantu abovunanyizibwa abamu gibali yongalya mu gwanga nokugamba ya rabbi munakutako ditaka kino kina message yange ebadde egenda kuba imama mukole ewe wadao chobula mpanvu yemuko saba Allah tekemu mukisa ate nafe mutuwagire ba imamu ebatukola yes olabanga imamu atwala abantu emakka mwalimuwo kyangu muwagire nze mwalimuwo nekiramu wakimpa kyokka tuwagira ate jangu kutwala emakka yes nga wankwasa ekiramu n'olusamu obwesigi jangu kutwala emakka it is okay osobola okulonda gwoyagadde no problem naye mutuwagire ekyo kikulu kya byonna era mumanyi olutugamba nti seka gweyina ekibalamu kyange newenfanga ng'oyanguwa naye olio yaŋŋamba eyemina nange atonsobola nemutunuulira nti bamusuzana mu kyalo agamba tonsobola mungu amusasi ya rabbi nemukutunuulira nti naga seeka nze ndi corporate naga nigomanyi wenasuze nigomanyi entambula gyentambulamu tambuza train nigo otambulira mu basi nemutunuulira nti ndimina nno nemutunuulira nti saamunyega nenga nti juzi mbandi awo nemusinabiddamu nenga kati nono lwaki simuddamu nemugambako naga seeka wallahi nze ndi corporate nnyo naga nti mungu nenge singa n'abamunga ekiramu kyegwo kiina sikunyiga nedda kugamba bugambi nti bayimamu babakoze mbawagire please ate abantu abamu basingana nga ate mumusula b'imamu bammwe mulala wala imamu nga nakyakola oyagala just olowona kumusula busuuzi muwagire abantu bammwe abamu kuffe twesiba ku bantu yes olengera omuwo nga avaayo atambula avaayo ate oyagala mukuba bukubi abantu ab'enganda tumufo kyobawagira tukuba bakube ab'emikwano fo kyobawagira tukuba bakube abafa ab'omunda ddala mukifo kyobawagira tukuba bakube osinkana ensi weekyo nogatagala mpiteko oyagala buli kaseera abeere nga akusabiriza buli kaseera abeere nga akusabiriza twebaza Allah kuva mu buto tetusabiriza bantu
oyagala otuwa naffe netukuyamba netubikwata otwali tukuyambye tegedde tetusabiriza abantu saba Allah atuwa obulungi ya rabbi tegedde abantu balengeza abantu just basabiriza olina abeerawo ng'alinze baasa ne bageya imaamu ne boogera ku imaamu baimaamu mukole nammwe tubayita we are calling upon you please respect these imams ekyokubiri mubalabewo mubasupporting in any way or the other tumiddeko mwenna abasupporting abawalimu bammwe ne baimaamu bammwe tumiddeko mwenna abalwana ennyo nga musupporting abantu bammwe ab'omunda mwebali nnyo masha allahu taala kuliko oli ng'amanya omuntu we nti wamunda nnyo ku nsonga ng'alina obwetaavu yamwinako obwetaavu n'amutegeera kikyamu ddala mungu abatusaasire ya rabbi abatuweera obulungi era allah abamalire ebyetaago byammwe era allah abasukume mu madaala mungu abawejjana ya rabbi niye mutegeere bannammwe ebyo nno nja kujja nsomesa wano ku mukwano alhub njajja nsomesa wano ku suhba omukwano ngenda kujja nkusomeseeko wano insha allahu taala naye mbadde ku nsonga y'abaimaamu ibuni shihab az-zuhri ali musajja mukozi naga baimaamu mukole bannanga bwali mukole bannanga abazimu fune ekyokukola mulekeraawo okulinda ennusu simoni kyobola abalwanira emizikiti bawamba emizikiti buli omu munana mulyawo imaamu az-zuhri weyatuukanga mu nnimiro ekifo wakolera kana yaqul idha dakhala mahal tijarata mahal tijara oyayingiranga mu kifo kye wakolera ku dduuka lye workshop ye ku stowa ze oyajjanga imaamu zuhri oyo munene nnyo ibn shahab az-zuhri nnyo ba imaamu betuyina tamanyi imaamu maliki tekiti abamanyika be bano imaamu maliki right by imam shafi neno az-zuhri ibn shahab az-zuhri kafuru kanganga munene nnyo mu umma neri musajja mukozi most amazing ni musajja mukozi niyo yayingiranga edduuka lye oba ofisi ye oba workshop ye oba wakolera ng'agamba ebigambo bino masha allah la quwwata illa billah tegeti ng'asoma aya eyo ng'agenda okugulawo asoma aya eyo ng'ayingira n'okugula okwa jjo ng'asoma ayogera ebigambo ebyo then ng'amala asoma aya nga weeri walaula idh dakhalta jannataka qulta ma shaa allah la quwwata illa billah yasomanga edduwa nga weeri aga ma shaa allah la quwwata illa billah namaliza nazaako aya nga weeri mu Qur'an aya ya 39 walaula idh dakhalta jannataka qulta ma shaa Allah la quwwata illa billah bitegedde watu yajiddingananga najiddingana Allah subhanahu wa ta'ala namutira mubaraka nagulawo nakoze lutambula nafuna sente mpitirivu si yeka n'abaana bangi abasomanga we batyo agamba etenno duwe eyo okisoma wokyo dawamu ni'mat alayka ebyengera byo Allah abikuuma amaaso Allah agakuuma ennyumba Allah agikuuma emmotoka Allah azikuuma byonna ebyengera bisigala nga bikyajja tegedde ebyengera byesigala nga bikyajja buli kaseera Allah ayongera okufukumirako eki ebyengera bakasitoma ne bajja mu dduuka ne bajjanga ne bakwogerako ekigambo ne boogera bwe bati engoye nga nnungi masha Allah la quwwata illa billah kimala eyo tokoma ku masha Allah kyekyokka masha Allah la quwwata illa billah please tegedde buli kiisi ne bakwogerako ensonga masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah always please repeat it kisome kiddingane insha Allah taala nsaba ekitiibwa Allah atuwa obulungi nsaba ekitiibwa Allah abeerenga atukuuma jazakumullahu khaira nolekyo ibn al-mawahib ash-shadhili mukwa imamu abanene ibn mawahib ash-shadhili yali munene nnyo yagambanga nti edduwa y'abantu abeekwata ku Allah mukhtasin tegede abantu ba Allah bali benyini abeyawulidde edduwa eno gyeyabawa yagamba wati alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah ma sha Allah la quwwata illa billah tegede agamba njiddamu ibn al-mawahib ash-shadhili
yagamba nti alhamdulillah la hawla wala quwwata illa billah ma sha Allah la quwwata illa billah. Ekyo gisoma ngoyingira ennyumba, oyingira ennimiro, ofiisi, oyingira motoka yo, oli kuki, anything kyonna kyolina, baqa'u ni'ma, Allah kuumira ebyo byonna ebyengera byakuwadde, Allah abikuumira. Tegedde baqa'u ni'ma, Allah abikuumira nebisigala nga weebiri, tebisobola tuukibwako anything kinene kibambulira naye banga abadde bagenda kwokya oluyira neero balukutte, tetusobola kwokya nnimiro yo wadde faamu yo, tetusobola kukosa nteezo, naye tuba mufunye lutalo ng'edduwa eyo gisoma nebamu ensi etabanguse ennimiro yo, faamu yo, byonna ebyo bigenda sigalawo. This no matter what, no matter how the situation is, or how worse the situation is, embeera eri mu mbeera ki, buzibu buvuyo buki, ebyo bijja sigalawo, routing bigenda sigalawo. Soma edduwa eyo giwande ku mulyango giddingane, gulawo galawo, yingira ennyumba, yingira effumbi, yingira store, twala kugenda ku store n'ebisigadde byonna Allah ajja kukuuma. Mu abakozi b'emirimu, mu abakolera mu bikuubo, ababbi, abakozi ababba, Allah ajja bateekamu embeera eri nga tebabba maali yammwe. Nolwekyo masha Allah la quwwata illa billah. Gwenjagala okusembyayo ate nga si yasembayo, kansembyeyo Abu Huraira radiyallahu anhu. Yajja lumu Nabi sallallahu alayhi najja n'amugamba, ya Aba Huraira, nkuyigirizeeyo al-kanz min kunuzi al-janna, ate tahta al-arsh, nkuyigirizeeyo wekiyita kanz, eggwanika, kanz liba ggwanika, ndowooza eggwanika mu mawanika g'omujjana, something precious, something nga kya bbeeyi kya njawulo, ggwanika kikutuusa mu jjana ate nga kiwandiikiddwa ku arushi y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira agamba, bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Tegedde inaddamu nabaga, ya Rasulallah, njigiriza, nalinze dda ensonga zange, ekyo kyokka kyebwedda kyenninda. Nabbi n'amusomesa n'amugamba, gamba masha Allah la hawla wala quwwata illa billah. Ejolaba ewandiikiddwa wansi wa arsh y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya kanz min kunuzi arrahman, kama kuwanika gw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bigambo nsuubira bisoboka. Masha Allah la quwwata, la hawla wala quwwata illa billah. Idhan tulina ebigambo bibiri oba dhikiri bbiri. Esooka masha Allah la quwwata illa billah, eyo number 1. Yerimu aya emuli direct, masha Allah la quwwata illa billah, eyemu. Then eyokubiri, masha Allah la hawla wala quwwata illa billah, masha Allah la hawla wala quwwata illa billah. Please read it always. Allah ajja kutaasa, ajja kukuuma ebintu byo, emaali, ennimiro, bugagga, safe, anything kyoyagala Allah ajja kikuumira. Tahiyati zakiyati. Lwayo tukomye awo. Amanya sigala nze nnyini omwalimu wammwe omulungi. Twadisoma asrar al-Qur'an, ebyama bya Qur'an. Abagyekwatako bangi. Nsoogisomesizaako aya emu yokka eyo, siyogedde na biri mu Kaafi. Egisula yo nnyini weeva oli yajjanga yeewaana. Tegedde yeewaanira ku munne, nze nina kino, nze nkusinga ennimiro, nina bino na bino. Kati muninamu kale singa yayogera ebigambo bino, masha Allah, kale singa weyingira ennimiro ye yagamba walawula idh dakhalta jannata, singa weyayingira ennimiro ye, ennimiro gyabadde yeewaana nayo, ayina bino ayina biri, singa yagamba ebigambo bino, masha Allah la quwwata illa billah. Tegedde singa yayogera ebigambo ebyo, ennimiro teyandisaanyeewo, naye agenda okudda enkeera ennimiro esaanyeewo, n'aginoonya nga tagirabako. Oyagala Allah okukuumira ennimiro oba ebintu byo byonna, masha Allah la quwwata illa billah, oba masha Allah la hawla wala quwwata illa billah. Tusingana olunaku lw'enkya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله